Bobi Wine talina muntu yenna gwe yayise bbeega. Wabula Bobi Wine yawa ba artists amagezi nti gavumenti eyagala kubafuula ba beggars ku lw'okubanga mu bo mwe mwava omuntu eyagenda abuusa eggwanga nga yeye Bobi Wine. Bobi Wine n'asaba ba artists nti bwe kiba kyetaagisa temumwefasa. Gavumenti erowooze nti nno temukolagana naye esobole okubakkiriza okwanja etteeka erya copyright abayimbi oba bannabitone basobole okulifunamu. Eddy Kenzo Waikibenda omusajja tannabagambako nti muli babbeegaazi okuddako immwe mulabika mulina ntalo zammwe. Inze mpagira NRM naye nawuliriza bulungi speech ya Bobi Wine. Bobi Wine yasaba abayimbi okukolagana ne ba lawyers abo abamanyi ennyo etteeka lya copyright nawe ekyokulabirako ekya Silver Kyagulanyi and indeed musajja muyivu lawyer ate nga artist copyright amanyi nnyo ebikwata ku copyright. Naye kyewuunyisa Eddy Kenzo simanyi lwaki Silver Kyagulanyi tewamuwadde oba temwamuwadde mu aba federation opportunity abeere nti nno yapushinga etteeka eryo oba yalirongoosa. Ne wagenze gwe ne banno Eddy Kenzo ne mufuna abantu abawuza emisango egy'obubbi ne mubawa amateeka oba ne mubawa etteeka lya copyright balikolemu ennongoosereza lisobole okutuuka nga gavumenti bw'eryagala. Nze nno ne ndowooza Eddy Kenzo oleeta mpalana mu bayimbi kuba kati abantu beebuuza lwaki tewakozesezza Silver Kyagulanyi muyimbi munnammwe looya. Waikibenda munange kankubuulire ebyaddala tomanyi kuyimba. Wasamba busambika jinga Mukama Katonda bwakeera ku makya n'omuntu omulema atalina kyakola ku kkubo ne wabaayo amuwa akakadde. Waikibenda tomanyi kuyimba. Waikibenda tomanyi kuyimba. Waikibenda tomanyi kuyimba. Kati siraba lwaki owalampa Bobi Wine amanyi okuyimba. Bobi Wine alumirirwa kitone kye gwe toyina kitone. You are just a useless fool. Anyway, Bobi Wine alwanirira mwe bayimbi bannabitone. Eddy Kenzo wagende e Mecca era oli haji. Eddiini y'Ekisiraamu etugamba okubeera ab'amazima era n'okubeera open eri bannaffe. Yogera ku biliyoni 32 imwe aba federation zimwasinaakinga kuwuma. Ebyaddala ssente gye ziri ebiliyoni 32. Lwaki zo tozoogerako? Ssente ezo zaakubibwa akatiba Ragadi ne Emma Mulondo abamu gwe mumanyi nga Emma Karosi era nga bayita mu kibiina kibayita ekyawuma ekyali kikulirwa oba ekikulirwa Sindi Sanyu. Naye mmwe bwe mwategera mbu ssente zirina we zituuse ne mutakula emitwe ng'era abagezi bwe babeera ekibiina kyawuma ne mukikuba bbusu. Akasente gye kali ebyaddala. Era y'ensonga lwaki bwe mwali mulonda federation temwayita bayimbi ba Uganda wabula mwekubira amasimu ne mukuŋŋaanya n'aba bodaboda ne bajja ne mubatuuma nti bayimbi. Eddy Kenzo bwe mubanga temuli mu kyakugoba ssente emiliyoni 5 baabawazaaki nga mutudde bwe baalonda federation era ssente ezo ntono. Igwe olowooza ababodaboda abafuna ssente ezo bo tebaali basanyufu ate olwo abayimbi bannannyinizo be mwalyamu olukwe ssente ne muziwa ababodaboda bo basanyufu? Amazima ge gano Bobi Wine kyayogerako kituufu
ebbiriyoni gye ziri 32 naye lwakuba bannayuganda tetwagala kwogera mazima. Nze ndina mu toyireti, temumbuuza lwaki nkoledde mu toyireti kubanga twayiseeko dda, temusobola kubitegeera. Naye ng'ekyamazima ebbiriyoni gye ziri 32 abaawuma bakola empapula zaabwe ne bakola proposal zaabwe nga bumanyi bannayuganda ne bafuna ssente ezo okuva ewa Muzeeyi Musale tebannaba kuzibawa naye nga ziri mu sketch era zigenda kubaweebwa. Kati wembuuliza omufere yaani yeggwe eyatwala ddiiru y'abanna abaawuma oba ye Bobi Wine ayogera ku biliyoni 32 ze bagenda okubawa ate nga ddiiru teyali yammwe. Abafere yabeera Gadi ne Emakalusa abakola ekintu kyabwe oba mu abafederation abakibajjako Eddy Mezaya. Twayogeranga ku nsonga za Pastor Kayanja nitubagamba bannange omusajja bamuwaayiriza, omusajja abaana bamulwanisa baagala ssente, abasumba beegasse balwanise Pastor Kayanja bamukubere bo basobole okwefuula abalungi ennyo eri ffe bannayuganda ne mulowooza tulimba naye kati nina obujulizi bwenkuŋŋaanyizza obulagira ddala nti abasumba bolowoozako ne bootalowoozako bali mu lukwe lw'okulwanisa Pastor Robert Kayanja baagala mukuba kigo bakwata ssente ne bazisasula abaana bano bamuwayirize nti yabakozesa nti yabasiyaga. Sooka owulire buno obujulizi obwenkukunala. Ono omwana bamuyita Mukisa Elisha yali musajja mu nsiyazi n'abivaamu n'alokoka n'adda eri Katonda naye ayogera obujulizi obwenkukunala n'okwanika abasumba Ssekinnoomu baamala ne beegatta wamu basobole okuba Kayanja nga baagala okumulwanisa ave wa pulezidenti amukyawe bamufuula omubi eri pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni naye ekitasobose kubanga obujulizi ffe abanoonyereza tugezaako buba wakati. Sooka ate owulire buno obujulizi bwo. Mukulu Elisha bigenda bitya? Mpola tugezaako. Naye nga obuze nnyo wiiki mmeka obusimu buyitamu naye nga okukwasa lutalo kasita maze netuuka. Ekyo kirungi. Luli twanyumyamuko twali ku musumba ow'ebwayisaawo naye ate twagenza okulaba waliwo WhatsApp group eyo nga ndaba waliwo ate omulala no Bishop era ebimu ku ebyali mu like bakuyita batya ebyali mu package yaabwe kyali nti n'okukola kunoonya aba blog abawandike stories kwane ku Pastor Kayanja, which I did, and yes, Bishop yan contacting directly ku simu yange nga nkubira, and I have his number. Era walabe no video tasala gama butamanyi, he knows me very well and we've been in touch over the same subject. Yes. Kati ekitegeeza bano abaana abavaayo nga balumiriza omusumba Kayanja era bwe lwaki Bishop yakutuukirira n'akugamba nti owaaye nga pastor we bwayise Pastor Senyonga nga watugamba ludi Bishop naye yagira yakuwayoko kasente okulabirira bano abaana nga bali mikono gyo. Bishop yakwatagananga ne bali ababwayise nayogeranga nabo ku kya ssente era nga zintuukako, like ye yali chief mediator ng'ayogera ne bali mukolebwe muti ne bakola ki ne bantuusangako essente. Of course ye yampangayo facilitation ye ng'omuntu ng'awanga nze kubanga nali mu fight eno ate yali yakola ki yandabadda, but eventually olw'abaana bano naye y'omu ku bantuukirira we baatega nti n'abaana mbalina ekyo ne kibawa essanyu. Kubanga of course bonga abapasita bazze barwana entalo zaabwe balina entalo zaabwe nga abapasita kati ndowooza bwe kyabagwa mu matu nti nina abaana bano ne basitukiramu. Ojjukirayo nga mmeka? Yankubira emmundu ne bampeerezayo emitwalo zange 5. Emmundu esimu bakuba ne bakuleetayo ne ku mundu muganage oba yaŋŋamba kyentegeeza okay like wamuga akube yakuba yeeri kubanga like twali bubi so nga yatu like I said yali chief mediator kati nga yacoordinating ne bali nga yakubirayo emmundu nga yankubirayo eri emmundu kibannange oba akasimu kale. Ojjukirayo ko nga mmekaawo? Mitwalo 5. Anno naawo ziba tezisindika nga wiiki naye abantu abali bambala pampa wiiki ziba zimala.
of course ziba tezimala because baba bambala pampa naye like I said in all my previous videos ababana bali tebabasiyagako kale ne baba babasiyaga obutuufu bwakyo tebwavaayo kubanga abaana abo first of all like I said tebali consistent mu bigambo byabwe two bali bakyukakyuka like I said tebali consistent leero bayogera kinenca bayogera kiri ekyokubiri n'enneeyisa yaabwe wange yali esobola okulaga nti abaana baali babasiyagako ba tebabasiyaganko kankubulire ekituufu kya byonna kubanga nze kyali kintuuseeko tebasobola kukusiyaga ddala ng'oli akuyuzizza n'osigala ng'otuula bulungi nnyo era entuula yeekyuka entambula yeekyuka it is very detectable for anybody to tell that this person has been either sodomized or not nti kyeraga lwatu nti nno omuntu akulabirawo n'amanya entambula yo yokka etandika okukyuka abantu ne bagiraba nze ababaana kubanga libambale wange nkiddamu tebayambalako ku pampa tishu yali emu gye nabawa era okumala wiikisi 2 n'ekitundu ze baabeere wange gye baali bakozesera nakugamba yali yasigala nawo we baatuka okugenda yasigalawo so ekyo kintu kyogamba mbu no pampa simanyi lwaki abantu bakyesibako naye bali abaana tebayambalako ku pampa tebalina condition ewarantinga pampa kuba condition yali erabika nti omuntu bwatuuka nanga nti bansiyaze nti ddala ali mu mbeera eyo ewarantinga pampa at least nange kyali kinkakatako okuyiya okulanga abaana abo bafuna obujjanjabi for that time nga bwe tulinda biri ebyo twali tugamba bye nagamba nti naleeta abasawo but there was no condition that would warrant those boys okubeera nti bambala pampa kale kati ku ssente zino ogeddeko ku 5 kansubire waliyo n'endala ezaali zijoba olwakomako ku 5 endala zavanga mubali directly mubali naye ye Bishop Kiganda yampaayo ezo zeyampa n'endala zavanga mubali abalala omanyi tekyali kya pastor omu yekka kyalimu abantu bangi nenga bone mundu bagitunuza lubaga bakuba lubaga like I said bo balina entalo zaabwe ngobonga bapasa nate baagala okuziteeka munze zenwana entalo zaabwe which was so unfortunate and not proper kati awo ku ssente ezo bakuteerangako ebiragiro ne bagamba olina kino okufuluma lina erinnya mulino diremerako kino of course ebyo byabeeranga mu nga omuntu bwanakuwa nti nno emitwalo gigina 2 genda mu katale ogule emmere emphasize nga byayagala ogule n'ebyali byabeerangako nti nno twagala erinnya lya Pastor Kayanja lyogerwe lirabikeeko nnyo n'ekino eky'abaana bano nti nno baabasiyaga naye ng'ate obutuufu bwakyo abaana nze ku bbanga lye baabeere wange naba examininga okay I didn't examine them medically but generally naba evaluating and examining anti tebabasiyaganga so nga ndaba a lot of contradictions a lot of inconsistencies kati otugambyeko wali nti nno abasumba bano baali bakwatagana mu church zine 2 omwo omusumba omulala Bishop abaana bano bo babatuukirirako kubatwala bakoko katambi nga mukulu ne mapengo bali ku church ye bwayise osuubira eri nayo baatuukayo ko baali boogerako ne Bishop oba ye Bishop kati kankubuulire buli pastor eyapushinga agenda ebya Pastor Kayanja na bicheze entalo zaabwe teyatuukirirako ku baana bano direct ekyoka abaana baali babatya nga nabo bennyini abaana tebakola ki tebabeekakasa kati bwe bategeera nti nze mbalina kati bonna ne bagamba ayi yatuwomodde contact y'abaana abo egenda kuba through you faba abaana tubatya enkya bayinza okutwefuulira ng'era bwe baalaba abaana nalaba katambi nga bayolekedde ku church ya Pastor Kayanja mbu bazze kumwetondera ne babagamba bagende mu media gye bamwonoona gye baba bakola ki bamwetondera kati n'ekyo bwe kyali nti bapasita bano abali mu ekyo ekintu ky'entalo za Pastor Kayanja nabo tebaatuukirira nga baana bano kuba baali babatya wabula baayitanga mu bantu naddala kati nganze bwe bategera nti nze mbasuza baatuukirira nganze kati awo Bishop pastor webwayise naye nga wali tukolako ssente awo nnyingi sente ziri wate nga nali nsuza bana abaana mwali mulooza balyaki nze nkolawa kola mu banka ate nze waliwo ekintu ekinnuma abantu bagenda gamba okoze sente naye ate abali abasiyazi be balwanisa ate bo balina sente n'okutusinga kati gobompa emitwalo 5 olowooza ompadde nnyo nsobola okuwa emitwalo 5 n'oŋŋamba omwezi mulambo bwokyo osobola okuspendinga n'obeera nga esente ezo zikyaliwo biki by'oba olya biki by'oba okozesa mu nnyumba olina osasula amasannyalaze olina okugulira abaana abo ebyokusulako kuba wali tewaaliwo yali abiguze ezo sente zina twazikozesanga okugula bye basulako bye balya and a lot of things wabeerawo costs like okusasula amasannyalaze okusasula so many utilities so
ezo tezaali sente nnyingi nti nno ze nnakola. After all I was even serving nti nina abantu be nali nsuze ewange whose story eyali erina be yali ekolera. Kubajjukira mu buli lutalo lwonna wabeerawo abafunamu mu lutalo. So kati luno olutalo lwajja olwa Pastor Kayanja ne bano abaana wabeerangawo abalufunamu nga bo lubakolera. So nali mbayamba first of all. Naye kati nze mbadde manyi okuva kati waneteeka we basayiniza ate we bandijeeyo amaanyi ate basobola ne bagamba mukulu mukisa tukusanzeewo abaana bano. Omanyi lwaki abaana abo tebasobola? Ne juzi nayogeddeko nabo. Omanyi lwaki abaana abo tebasobola? One, abaana abo obuziina bwabwe bonna twabwanika. Kachobola tebakyafulumyayo kapya baleta basoka ne bagirawo kapampa k'abaana bato ne tukanika ne bakolako abantu abakulu ne twanika tomato sauce waabwe kati ebyabwe byonna ne biggwayo. So ky'obola aba tebakyalina kati kapya ke basobola kuleeta. Tebasobola. First of all, generally their story alone is not genuine. So tebayinza gamba nti no, they can rely on the new law ngate ne story yabwe yennyini terina merit, terimu nsa. So tebasobola. Kati olinga agamba entalo z'abapasita bali abasumba balala batomera bakozesa abantu batomera kyobola nabo baasirika gulaba bakyaddamu okwogera. Awazzeemu zino weeks bukyangola bankola videos kubo wazzeemu okulaba tebasobola. Basirika because be baali barelayingako nga balowooza bali genuine baba disappointing. Abaana okuvaayo ne batambula ne bagenda ku church mbu bazze kwetuna ne babagoba mugende mu media gye mwamoono na mwetonde. Ekyo kikulaga nti nabo bennyini bali discouraged and disappointed. So nabo bennyini kati balina kuva ku nsonga eyo bagende ku birala. Ate omanyi abasumba abasinga ennaku zo babuukira bubuukiza ensonga. Ne waba tamanyi nti noba omwana ono ali genuine oba ali fake abuukira. Yakulya okay kati mwetaaga ki? Agenda okumaliriza ng'omwana avaayo agamba nze pasita gundi ye yansasula n'aswala. So tebakyasobola kuvaayo kwogera ku kintu kyonna oba wadde okwesigama kuli netteeka eppya kubanga initially before ne story yabe yennyini teyali genuine, yali eri fake ng'eri cooked up. Kati nga tumaliriza bubaka kibowa abasumba wali baleetanga akasente naye kati olinayo abantu ki abalala naye ate nga abo bo batuufu kati bajja bakuyambe kukwaba abantu abatuufu oba kati bo abeesonyira ddala bali mu ntalo. I told you nina forum oba WhatsApp group gye ndimu nabo bamanyi ku nsonga ya shelter oba okay no nsaga gita shelter but rehabilitation center eyo nti nina abaana abalala naye ku bonna tewali yali avuddeyo nangamba nti azino zibayambeko teriyo apart from a few pastors era abossi boogerangako bo bali genuine. Naye bano tasobola kuwa nti naakuwadde for a good cause akuwola okuba nti nno alina gwarwanagana naye alina gwe bali mu kwekuba naye gwe bali mu kuyombagana naye. So nze tebantuukiriranga ekyo kyokka kikulaga nti bo agenda yaabwe ya muntu omu. Wabula singa byali Bisiyaga in general singa baavaayo dda ne basupportinga olowooza church njavu church yali badde nevaayo neyamba bano abaana bonna nga si nti no balondamu okusingolinga out ntuyamba ono noona anga muyamba general. Anyway yeyo Uganda yaffe. Kale tweyanziza nnyo mukama. Ndowooza kati mutegedde amazima mugenze mubuuka nti ebintu bitubagamba nti Pastor Kayanja basumba banne nga bo bawulidde be bali mu lukulu okumulwaniza abasajja bano abasumba kiki lwaki omusajja temumuleka bannaye omusajja mumukubye eno neeri olwokuba yakola 77 olwokuba alina president amwagala nnyo ne mama Janet eyo kinakyo kibatta basajja mmwe agatima gemulina agatayagaliza kimufa nosasula ne sente balwanise musumba muno basajja mmwe muli bazibu nnyo ndowooza otegedde nze Kabaka.